ngate mbanirizaako buli mujasinzira okubeera ngate agoberera Fahad Pro UG kwa muli nate omulundi omulala nyogera okubeera ngate mbanirizaako welcome you to another edition of Fahad Pro UG gwe yakatugattako nyongera okubeera ngate nkujjukiza wano tubeerawo n'amawulire mbwe gatambula mu ggwanga Uganda lyonna ne buli ggwanga yonna era nga gwe kyolina okubeera nga okola kikimu make sure you subscribe notification bell akati tokeerabira kajja kubeera nga kakupalatinga whenever I upload an update ojja kubeera nga ofuna amawulire awo kakati munaye no kirundo kyekipya ekigenda mu maaso side eno abalabira mu ggwanga Uganda, Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Canada Canada bagala nnyo mwine ekintu ekyenjawulo ate kyemwatandiseewo Sharifan team y'omwe bali ddala atabalabira mu America. Thank you so much mwalo okubeera ngate mugoberera. So ndowooza kamere nga yatandika n'amawulire ga Phoebe katambi kano ndowooza kakadedicatingire Phoebe kakati Phoebe olunaku olwaleero first of all nga sina kubeera ngate nkuterawo biki ebigenda mu maaso saawa eno. Phoebe, congratulations kubanga abantu bangi nnyo baayogera, bakadamba bangi nnyo baayogera, abantu bangi nnyo baayogera ebigambo bingi nnyo ku TikTok ng'ovuddeyo n'obeera ng'otwanjulira omulenzi wo nti era munaaye tebijja kukola era akalenzi kato era biki naye munaaye olunaku olwaleero basazeewo ekintu babeere nga ate bakifuula official era nga embaga yaabwe ya leero gye ngenda okubeera nga ate nkuleetera essaawa eno ngenda kubeera nga nkuhighlightingamu oba highlight oba nga nkugiramu byokka ebisinza okubeera nga ate bikola amawulire ku mukolo gwa Phoebe era nga tula butuuzaawo bino beera ngenda kubeera nga ate bikuleetera comment section ebeera open bannaye mweggyemu omuzibu obutaagaliza bannaye mubeere nga ate muyozaayoza munnammwe Phoebe she's an inspiration okuva lwe yava Saudi Arabia n'agenda wali ku Bukedde TV n'afuna omulimu bambi n'akola mpaka kati era gyali n'afuna zi endorsements z'enjawulo kakati saawa eno ayina n'omwami era nga ndowooza kyekirooto kya buli mukyala kubeera nga financial ayingiza akasente ate nga alina n'omubeezi we so mubeere nga ate musanyukirako wamu ne munnammwe so kamere nga ate mbaterawo biki ebigenda maaso side eyo ewa Phoebe mukolo gwe gukyagenda mu maaso era nga buli kamu konna akanaaba kaguddewo naddala ako akanaaba kakoze amawulire nja kubeera nga ate nkakuterawo wano tula butuuzi awo liking a video, sharing a video, subscribe gwe atanaba kubeera nga otosubscribinga notification bell gitekeko kakuterawo obutami buno ate komawo n'amawulire amala mangi nnyo tuvaawo.